Webale nnyo ku subscribinga ku channel yaffe eno gye tuyita The Buzz UG wabula bw'obanga tonaba ku subscribinga mukwano gwange subscribinga awo osobole kumanya biki ebitambula mu ggwanga lyaffe eri Uganda. Amanya babita fula ate ndi wano okuleetera buli kimu. Olunaku lwa leero mbadde njagadde tutandike ne mwana muwala Rema Namakula. Nga bw'okimanyi bulungi mu Uganda yaffe eno tulina abayimbi bangi abakabi wabula tetumanyi biki ebibakwatako, tetumanyi bazalibwa wa, tetumanyi ani abazaala, basoma ki, ebintu ng'ebyo munange tetubitegeera. Olunaku lwa leero njagadde tutandike ne mwana muwala ono Rema Namakula. Ono Rema Namakula amanya ge gennyini geego munange Rema Namakula mwana muwala musiraamu era ku stage akozesa Rema. Yazalibwa omwaka gwali gwa 1991 omwezi gwali gwa 4 ennaku zali 24 essaawa zino wetwogerera alina emyaka 29 and yazalibwa wali Rubaga Hospital. Abazadde be munange Rema Namakula ono mu bamuyita Hamida Nabosa ye mami we ate omulala bamuyita Tubireese Makula oyo ye daddy we wabula bonna bafa ddala tebaliwo. Oyinza kuba munange oli eyo munange webuuza ono Rema Namakula yasomako oba yasomera wa, ebintu ng'ebyo munange obyebuuza. Njagala kugamba nti Rema Namakula ono munange yasoma ate yasomera ddala. Oba obadde omugoberera bulungi interviews zakola munange ayogera oluzungu lwakabi nnyo ddala. Ono mwana munange yatandikira wali ku Kitante Primary School awo yasomerawo okuva ku Primary 1 up to Primary 7. Bwe yavaawo munange n'agenda wali kuba ali ku Dembe Senior Secondary School ate awo yasomerawo okuva ku Senior 1 paka ku Senior 6. Ate alekerawo munange yagenda maaso n'asoma ne University, yasomera Kyambogo University. Kati ndowooza oli eyo munange weebuuza kati industry ajingira atya, music industry ajingira ddi? Njagala kugamba nti munange kano Karema kali mu vacation ya Senior 6 naye nga kajagujagu nga kagenda music club nga kayimba ebintu ng'ebyo mu bubbaala nga kayimba kama eminga. Kati yali eyo munange nasangayo omuyimbi gwe bayita Halima Namakula. Omuyimbi oyo munange yamugamba nti mwana gwe oyimba bulungi, oyina eddoboozi ennungi, tugende wange obere backup singa wange. Yamutwala ekintu ne babanga bakikwasaganya mpola mpola wabula after some time yasanga omusajja gwe bayita Bebe Cool. Bebe Cool nga mukimanyi bulungi naye musajja munanga ina talent eyenga ye. Yamulaba bulungi n'alaba nti omwana oyo alina talent. Yamusaba namugamba nti tugende wange mu Gagamel ekintu osobole kubanga okitwala ku level ndala. Rema Namakula teyagaana, yakiriza ddala. Ne bagenda mu Gagamel ekintu nga ne bakikwasaganya bulungi nga bw'okimanyi bulungi balina ne kolabo ku kayimba ke bayita season 6. Akayimba ko kakola bulungi emyaka egyo egy'emabega. Wabula mu mwaka ogwa 2013 Bebe Cool ono munange yagoba ono mwana muwala yamugoba mu Gagamel Entertainment nga maze kukizula nti Rema Namakula abadde alina album gyakolako eyiye nga ye nga yagala gifulumya nga yiye nga ye ate nga tubadde tukimanyi bulungi nti abadde backup wa Bebe Cool. So ndowooza Bebe Cool kyamukola bubi okulaba nga akana kano kekaza kali mu kukola album ate nga tekasobola kungamba ebintu nk'ebyo. Kati ndowooza Bebe Cool ne kimunyiiza nagamba kano kagende nakagoba ne kadduka ne kagenda. Munange Rema bwatu bwe yava ku Bebe Cool mu mwaka gwa 2013 wabula omwaka 2016 munange Rema Namakula ono bamuyita mu Coke Studio. Yagenda ne bayimbi nga Lydia Jasmine, Eddie Kenzo, Radio and Weasel, Two Face we Nigeria. Bw'obanga ojjukira n'omuyimbi Trey Songs mu America oyo munange bagenda mu Coke Studio ekintu ne babanga bakikwasaganya bulungi. Tukyagenda maaso n'okutegeera biki ebikwatagana ku mwana muwala ono Rema Namakula wabula tusooke tugende mu break. Bwe nkomawo nja kubanga nkubuulira Eddie Kenzo mufuna ddi, befuna batya, bazaala ddi, Eddie Kenzo bamukyawa ddi. Ebintu ng'ebyo nja kuba mbikutusaako wano ku The Buzz UG. Subscribing awo mukwano gwange webale nnyo kankomeo kati. Kale katugere maaso n'okumanya biki ebikwata ku mwana muwala ono Rema Namakula. Already tumaze kumanya of course yasomera wa Rema Namakula yayingira dio muziki yagwingira atya ebyo byonna tumaze kubitunulamu. Essaawa zino katutunulire Eddie Kenzo kati amufuna ddi. Wabula nga bw'okimanyi bulungi nti waliwo rumors ezigambibwa nti Eddie Kenzo ono yandibange yavaako okugobwa kwa Rema Namakula mu Gagamel nga Bebe Cool yamugoba munange. Njagala kugamba nti
Rema Namakula yatandika ku connectinga ne Eddie Kenzo mwaka gwali gwa 2012 nga gugwa kwao paka 2013. Yes, ekintu ne babanga bakitwala ku level ndala. Twagenda kutuuka mu mwaka gwa 2014 and mwezi gwali gwa December enaku zali 26. Yes, yali boxing day. Rema Namakula yazalira wali ku Paragon Hospital, yazale chane kirungi nyonyo kye bayita Amal. Sawa zino chane kyo by the way kinyirira nnyo. Twagenda kukizula nti omwana oyo wa Eddie Kenzo. Yes, relationship yawe yatandikaawo ne growing 2015 nga kweri, 16 nga kweri, 17 wabula 17 awo netandika ebintu ne bitandika kutabuka. 17 awo ebintu ne bitabuka, 2018 ho ne bitabuka nga tuulira munange ne Rema munange ebintu si birungi mu relationship yabwe, ebintu nga si birungi tubiwulira. Wabula munange twagenda kutuuka mu 2019. Yes, omwezi gwali gwa November 2019 olunaku lwali lwa Thursday, enaku zali 14 munange tugenda kulaba munange Rema Namakula. She's introducing the new fiancé. You can call him Dr. Hamza omubwati. Abantu ne beebuza banange omusajja watu Eddie Kenzo agenda kola atya. Ebintu ne bimutabukako munange. So kati bye bimu kubikwata ku mwana mwala ono Rema Namakula. Webale nnyo ku subscribinga wabula ndi wano kuletera biki ebikwata ku bayimbi bafe ewano Uganda and stories nyingi ze tubanga tukolako ne timu yange wano ku the Buzz UG. Wabula subscribing awo ubanga atona ba ku subscribinga manya babitafula webale nnyo.